Mu nteekateeka empya, Minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita mu kakiiko akavunaanyizibwa mu kugaba emirimu aka Education Service Committee n'eragira abasomesa bonna mu masomero ga Seed Schools okuwandiika nga basaba emirimu egy'obusomesa bupya era nga abasomesa abatateekeyo kusaba kwabwe bajja kuba tebakyalina mirimu. Wano gavumenti esinze kutunulira nnyo ba headmasters n'abamyuka baabwe. Basaba experience. Oli teacher naye wakasavinga emyaka emeka. Ebyo byonna tebabikoze eki, tebabyogeddeko. Nabwe kityo ne tuwulira nga waliwo obutali bwenkanya era okukakana nga amasomero gaffe tuba tugavaamu. Abasomesa bano abasomesa mu masomero 76 okuva mu districts za Uganda mu bitundu ebyenjawulo eddoboozi lyabwe baliisiza mu bakulembeze baabwe. Okukanya wakati wa district, local government ne boards ezitwala amasomero gano nti singa government bwemala okuzimba seed schools zino abasomesa bano abali muno n'abayizi bonna banaafuuka b'amasomero agaliwa ago bwekikoleddwa mu ggwanga ki mu ggwanga lyonna era ne tukkaanya ne batukakasa nti bajja kutuwa ki emirimu egyo as long as tulina ebiwandiiko ebikola ki ebitwogerako nga ddala tukakasa tuli basomesa. Mu 2007 gavumenti bwe yatandika okuzimba amasomero ga Seed Schools yali terina ttaka nga ne ssente zitandika zaali ntono n'esalawo okukolagana n'abakulembeze b'ebitundu okubawa amasomero agaali gatandikiddwawo naye nga tegalina busobozi kusomesa era abantu bawaayo ettaka. Sooka terina ttaka kati abakulembeze aba local government deni n'ab'ekyalo bwe balaba nga waliwo need kubanga waliwo enkola nti buli ggombolola lina obeeramu essomero ly'abaana basome. Enkola eno yatuumibwa Uganda Intergovernmental Transfer wabula Sise Moses okuva mu Butalejja agamba nti Minisitule y'ebyenjigiriza tebadde nenkanya ku mulimu guno engeri gyeranzemu emirimu gyabwe ebadde bagoba. We twagala otwala okwemulugunya kwaffe ne bafulumya advert kati we bafulumya advert ng'etusambira weeru nga we bannyonnyodde kati nga tewaliwo atebuddewo engagement nga kye tulina okukola tulowooza nti we tunaatwala petition bayinza okuyimiriza ki advert eyo gye baali balanze. Okusinziira ku kakiiko ka Education Service Committee akagaba emirimu gy'abasomesa ba gavumenti okuwaayo ebbaluwa egisaba emirimu gino bupya nsale yankya kyokka bano ba headmaster n'abamyuka baabwe abasukka mu 2005 okuva mu masomero ga Seed ag'enjawulo tebannaba kuwaayo kusaba kwabwe kubanga obukwakkulizo bwe babateerawo bwabasukkako. Abasomesa ababadde ku ssomero okwo at least bajja kuweebwa omukisa ogukola ki ogusooka. Tetugamba nti bawe buli muntu nedda naye bawe at least oyo alina ebisaanyizo minimum qualifications at least kyetuva tugamba interviews bwe kiba kisoboka bazikole nga basinziira ku masomero ng'era bwe kyakolebwa mu first phase. Byakyambadde Lawrence, Salty TV, Omunnyo.